tukubira Omulanga oveeyo watugamba tituli byenda byo omuntu singa bakutemye embazzi ku lubuto ebyenda go byeddizaayo n'otusuubiza nti tubeere kutaka kuno mpaka ng'ovuddeyo okomyewo tuyise wonna awali eddoboozi lyo nga RDC naye tetuyambiddwa twekubidde Omulanga mu ofiisi ya Nakalema ya anti-corruption naye webajja wano ba emphasizinga bintu bya kusasulwa owa complaint tebamukolangako mu eviction ya 2016 yari kumusenda abantu nga batayiteka oba wali cyari ekibira kize kati abo bamaze president kugamba batuze banyumirwe inkorakorana ekyo cyona kituraga nti ebiriwo byona bebubbi buri gukorwa na chairman bayita John Kadu no bayita Gatumba Wamara bo bagara gutunza bagamba nti bari kugurira nti order from above bagamba nti bya mukazi wa Museveni we bari kugurira buli cyabajja abantu batubuza sente zaddi jukira nti emirimo jagwawo mu bantu bali mu bloka tebakyakola omusenyo tebakyakola buli business yona kati ku kitundu yapwa ettaka Bukasa asangibwa mu bweyogerere ettaka lirina n'ekyapa maza taito eri mu mannya ki block 119 nantabuulirirwa Daudi Chwa yenanyini yekyapa ekisookerwako ddala waliwo n'ebize bibaawo ku ttaka lino ttaka lya Bwakabaka